Linnya lya Patri n'erya Mwana n'erya Mwoyo Mutuukirivu. Amiina. Abooluganda, Omukama mulungi ekiseera kyonna Omukama mulungi era z'embeera ze weewaawo. Twebaza Omukama olw'ekirabo eky'amaanyi ky'atuwadde eky'obulamu. Twebaza Omukama olw'ebirungi byonna by'atuwa eby'omwoyo n'emubiri. Bannange, ekitiibwa n'ettendo kimuddirenga oyo Kabaka wa Bakabaka Taata atulowoozaako buli kadde, buli ddakiika, buli katikitiki, n'asiima ate munnange n'atwewera ye kennyini emmere ey'omwoyo. Bannange, ekitiibwa n'ettendo kimuddirenga, kitiibwa ky'amawanga. Abooluganda, nziramu okubajjukiza nti banaye guno omwezi gwe tulimu gwa kusabira myoyo gy'abagenzi. Ne w'ofunayo eddakiika 3 oba 4, oyinza okuba ng'obeera bize buli kadde, naye kale funayo eddakiika 3 oba 4 osabire ate ku myoyo egyo egiri mu purigatooli. Buli w'ogisabira ne giva mu purigatooli ate ne bagenda mu kifo eky'okwesiima, munnange obeera okoze ky'amaanyi nnyo. Amiina abooluganda, era nziramu okubajjukiza nti wadde omwezi gwa Sapule gaggwa, naye ate era Sapule tusigale nga tugisoma lunywe. Maama Maria atukubiriza okusoma Sapule entakera buli kadde, kubanga Sapule yo Bayibuli nnamba. Omuntu asoma Sapule abeera nga kayinja ka ku kkubo, amwekoonako y'agwa. Amiina abooluganda, kino kye njogerako mu mwenna abajjumbira Sapule mukimanyi bulungi nnyo. Weewaawo, kale butereevu ate katwolekere ekigambo kya Mukama kye yatuwadde ekigenda okutuyisa mu wiiki eno, era nga kivudde mu Amosi omutwe ogwokubiri olunyiriri olwokuna. Kigamba bwe kiti: bw'ati bw'ayogera Mukama nti, olw'ebyonoono bya Yuda 3, weewaawo olw'ebbiina sirikyusa kubonerezebwa kwe okumuvaako, kubanga bagaanye amateeka ga Mukama so tebakutte biragiro bye, n'ebyobulimba byabwe bibawabizza bajjajjaabwe bye baagobereranga mu kutambula kwabwe. Abooluganda, oyo ekigambo wa Katonda. Ate Mukama kye yatuwadde okwebuulirako wiiki eno yonna. Amiina. Tulaba nga Mukama agamba nti ye tagenda kusonyiwa muntu yenna yeekoze ebintu ebitali bya butuukirivu. Amiina. Oyo Yuda buno obudde gw'agamba yenze ye ggwe ampuliriza, n'oli omulala gw'ogenda okusheyalingirako ekigambo kino ye ffe ba Yuda, ffe abaajeemera amateeka ga Mukama. Yuda ono tumumanyi bulungi nnyo nga eyalyamu Mukama waffe Yesu Kristo olukwe olw'ebitundutundu bya ffeeza, n'awaayo Mukama waffe Yesu Kristo ate mu bantu abaali bamuyigganya. Amiina abooluganda, ogamba ye yali amanyi nti nno bw'anaamuwaayo ne bamukomerera, kuba bano abaamuwa ffeeza baali bamaze okumuyitiramu, nga ndo ye akitegedde mu bwongo bwe nti kasita amuwaayo we bati wepapa munnanga ate ne bamukomerera ku musalaba ekitegeeza ajja kufa. Ye yali amanyi ndowooza tagenda kukola ki, tagenda kuzuukira. Olw'akantu akatono ennyo, olw'essente ze baamuwa, ebitundutundu bya ffeeza bye baamuwa, n'awaayo omuntu mulamba. Kati Mukama agamba nti tagenda kutusonyiwa kubanga twajeema, twagaana okukwata amateeka ge, twagaana okukwata ebiragiro bye, ye nga ye by'ayagala, ffe ne tukola ebyaffe ku kwagala kwaffe. Kubanga abooluganda, Mukama yatuwa okwesalirawo, buli yatuwa okusalawo, era gwe omuntu buli kyokola kuba kusalawooko. Ekirungi nti yes, kino nkikoze kintwala mu ggulu, nze kambeerewo ku nsi naye nga nkoleera ggulu, oba n'ogamba nze kambeerewo ku nsi nga nkoleera muliro ogutazikira. Amiina abooluganda, kati ekyawandiikibwa kitugamba nti tagenda kutusonyiwa. Amiina. Olw'emputtu zaffe, olw'obutawulira bwaffe, era tulaba nga atugamba nti nno tuzzeemu okugoberera bajjajjaffe bye baali bakola. Biki bajjajjaffe bye baali bakola? Bo baali balina Katonda bwabwe, ng'afunanga ekikopo ng'ekyo ye n'akigulumiza nti ye Katonda we, ng'ayinza okubeera eyo ku lusozi ng'alinayo ejjinja, era ejjinja nga ye lyayita nti Katonda we, era ng'akugamba aliyooyoota, ng'akugamba aliwa ne ssaddaaka nga ffe Abakristo we tuwa ssaddaaka, n'ogamba nti kati nze ssaddaaka yange ngenda kusiibanga, ngenda kwebonereza guno omwezi nga nsuula wansi ku semiiti, nti oba munnange eno ssaddaaka yange ngenda kutambula olugendo, oba ntambule ngende ekiwa mirembe nga ntambula, oba ntambule ngende ekibeho, oba ntambule ngende Bukalanga, oba buli ewala ekifo kyonna eky'okusinzizaamu. Amiina abooluganda, tuze ssaddaaka zaffe. Kati bano bajjajja Mukama baatugamba nti nno ffe tuzzeeyo ku mulembe guli ogw'okukola nga bajjajjaffe bye baakolanga. Amiina.
byava ku mputu zaffe. Kubanga Yuda yali amuyeeza olukwe. Naffe twabivaako Mukama amateeka ge yatuwa twekolera byaffe byayagala. Kyova olaba atugambye nti tagenda kukola ki? Tagenda kutusonyiwa. Era we tweyongerayo ku lunnyiiro olwokutaano, Amosi omutwe ogwokubiri olunnyiiro olwokutaano, agamba nti naye ndiweereza omuliro ku Yuda era gulyokya amayumba ge. Gamba ajja kuweereza omuliro mu ffe. Wano kiri nti ajja kuweereza omuliro ku Yuda era gulyokya amayumba ge mu Yerusaalemi. Amina abooluganda. Ate era buli kimu kyakola ki? Kyatuukirira. Lwakuba tulaba nga Danyeri yatuuka ekiseera n'akola ki? N'akaabirira Mukama. Mukama ate n'alusaasira. Danyeri omutwe ogw'omwenda okuviira ddala awo. Amina abooluganda. Danyeri yakola ki? Yeegayirira Mukama, Mukama n'atusaasira. Amina abooluganda. Naye Mukama wano yeewera agamba nti gwe wenna agaana okukwata amateeka ge. Wano Mukama yatugamba nti baana bange mwesheyalinge ekigambo kya Mukama. Waliyo abaana bange abalina ennyonta abagamba abeetaaga ekigambo ekyo. Bakugamba sheyalinga ekigambo gwe weefuula atawulira. Amanya omuliro ssaawa zonna gujja, agenda kujja kubonereza ate nga ye tumanyi bulungi nnyo ye anywera ku ekyo ky'abeera ayogedde takikyusaamu. Amina. Nze bajjukiza nti ye Yezu si mwana wa muntu nti oba ate olw'ekigambo kye yayogedde ku makya bugenda kutuuka akawungeezi ng'akisazemu ebigambo nga 10. Ye wagamba nti Yesu singa ogenda okukwata ebiragiro byange nja kukubonereza, nja kusindikira omuliro. Abooluganda temulowooza nti guno omuliro ogwokya ayinza okusindikira omuliro mu bizinensi yo, ayinza okusindikira omuliro mu famire yo, ayinza okusindikira omuliro mu bulamu bwo, ayinza okusindikira omuliro mu ndwadde. Amina. Naye omuliro ogwo nga kwe gwava kumujeemera butamuwuliriza. Amina abooluganda. So tolowooza nti ogenda kulaba omuliro direct gujje gukwokye. Gujja kwokera mu bizinesi, gujja kwokera mu ndwadde, nga gwobeerawo towona, obeera ku ddagala, obeera ku ddagala, naye nga kintu kitono nnyo wasuula ebiragiro bye, kintu kitono nnyo wasuula amateeka ge. Akugambye osinza Katonda omu yekka era omwagaliranga ddala. Lwaki tomusinza? Tulayiriranga bwe erinnya lya Katonda. Gwe kiki ekikulayiriza bakatonda abalala? Olongoosanga olunaku lwa Katonda, olunaku lwa Katonda lulongoose. Leero olunaku lubadde lwa Sande. Mukama genda omusinze, genda omutendereze, genda omugulumize. Amiina. Muzinire otyanga kitaawo ne nnyoko. Buli muntu muwe ekitiibwa kye mu kintu kyonna ky'ajyamu. Amiina. Omwana omuto muwe ekitiibwa kye. Amiina. Omukulu jjajja maama taata buli omu muwe ekintu kye kimugyamu. Amiina. Toyendanga, tottanga, tobbanga, byonna bikole. Ye Mukama kyatwagaza ayagala tukole nga ye bw'ayagala, naye ate ffe twabivaako tukola nga ffe bwe twagala. Mufunze Mukama yali alinganga amala obudde bwe, naye atugambye naye tagenda kututa kubanga ye muyinza w'ebintu byonna yasalawo. Bw'agamba nti singa ogaana okukola byenjagala, singa ogaana okutambuza ekigambo kyange, singa ogaana okukola ebikolwa ebyekisa, singa ogaana okubonerera, munne yengenda kusindikira omuliro. Amiina. Kubanga atugambye nti kati alaba tuzzeeyo eri mu ndowooza z'abajjajjaffe. Amiina. Era addamu n'atwongerayo no ku lunnyiiro lw'omukaaga, Amosi omutwe ogwokubiri olunnyiiro lw'omukaaga, agamba nti bw'ati bw'ayogera Mukama nti olw'ebyonoono bya Isirayiri ebisatu, olw'ebyonoono byo gwe ampuliriza, olw'ebyonoono byange n'ebyoli gw'ogenda okusheyaringira audio. Amiina abooluganda katweyongereyo ebisatu. Weewaawo olw'ebbiina sirikyusa kubonerezebwa kwe okumuvaako, kubanga batunze obutuukirivu olwa ffeeza. Amiina. Ne yeetaaga olw'omugogo gw'engatto. Akitegedde kino ekyawandiikibwa kikubire Mukama engalo ez'amaanyi. Mukama wano agamba tagenda kutusonyiwa yadde n'akatono olw'ebyonoono byaffe. Ffe baani? Ffe abaana be abaajeemera amateeka ge, ffe abaana be abakola ebitusanyula so si ebisanyula Mukama, ffe abaana be bannakyetwala, bannakyemalira. Amiina abooluganda. Nti kubanga amiina abooluganda talitusonyiwa okubonerezebwa kwe. Amiina. Tekugenda kutuvaako kubanga obutuukirivu bwe twabutunda ne ffeeza. Amiina. Ebintu by'ensi bino bitwemazaamu bwereere. Ebintu by'ensi bino
Yuda yawaayo mukama nga ebintu byensi bimwemazizaamu. Amiina. Kyokka nga bino ebintu byensi tebiriimu kintu kyonna, tebiriimu. Amiina. Jjukira olunaku lw'ojjo nabaleetiddeko olunaku olwokubiri akanyombero ke twawulira ku makya obadde okimanyi, era kyali kyawandiikibwa nga kiri mu Zabbuli 115 olunyiriri lwa 16 nti eggulu lya Mukama naye ebyensi yabiwa abaana n'abantu. Okitegeera naye bagamba nti eggulu lya Mukama naye eggulu eyo eggulu lyaffe naye eggulu ligendamu batuukirivu nti naye bino ebyensi oliwaddembe okukola ky'oyagala. Kati ffe munnange Bayuda, amiina abooluganda, kati ffe Bayuda twekolera bye twagala wabula ebyeggulu twabivaako kubanga eggulu lya Mukama naye ate nga yalikolera abo ababeera bagondedde amateeka ge. Kyokka ate wano mukyawandiikibwa yeewera agamba nti bannange ne bukiba ki sijja kubasonyiwa kubanga ebintu byensi byatwemazaamu. So nno owooluganda kino kibeere kyakuyiga. Gwe wenna abaddeyo ng'olaba ebintu byensi byakwemazaamu, olulunkana, otuuza amataka g'abandi, obbye ebintu by'abandi, oli mu kulya nguzi, otuuza amakampuni g'abandi, abaana ku masomero lekaleka gwe abakoba school fees, gwe akola ki? Agambye tagenda kusonyiwa ate agenda kusindikira omuliro. Amiina. Omuliro gugenda kukola ki? Gugenda kwokya kubanga ebintu byensi bikwemazizaamu. Halo? So nno owooluganda tuula wansi, Mukama mukoowoole, koowoola ekisa kye, ajja kuwulira kubanga atugamba nti mumpite nnaawuliranga. Si we yatugamba mu Yeremiya 3:3 tugamba nti baana bange mumpite nze bwe munampita nja kwanukula. So kati munaye tutuule tuleme kuwaganyala, tuleme kufuuka bakiwagi, tuleme kufuuka batuukirivu kubanga tuli boonoonyi, twamutunda twamuswaza dda. Twekolera byaffe, kulya bisiyaga, kukuwana abasajja b'abandi, kugamba kwambala bwereere, kusuula mu mabaala, kuwemula, kugamba kuyingira mu ziirubinati, kusinza baalubaale, kukka mu nnyanja. Bye bino byatugamba ebibi. Bye bino byatugamba. Amiina. Agambye twaddayo dda ku nnono zaffe, ennono z'abajjajjaffe ze baali bakola. Kati naffe zitwakola ki? Zitaddayo. So munnange Mukama tumanyi bulungi Mukama ebintu byasinga okukola ku nsi kuno asinga kukulembeza kisa. So munnange wootegeera n'ogamba owekuba muto kino ogamba munnange mbadde bwenti, munnange mbadde bwenti, munnange n'omukaabirira ekisa kyo kubanga gambe gye mu bintu bye byonna asinga kukulembeza kisa. Ajja kujja kubanga wa kisa, ajja kutukuza. Amiina abooluganda. Katweyongereyo ate n'Abeebbulaniya omutwe ow'ekkumi olunyiriri olw'ekkumi lugamba nti naye oyo bwe yamala okuwaayo saddaaka emu olw'ebibi. Amiina abooluganda omuwulirewo bulungi. Naye oyo bwe yamala okuwaayo saddaaka emu olw'ebibi okutuusa emirembe gyonna n'alyoka atuula mu mukono ogwa ddyo ogwa Mukama. Amiina abooluganda. Nabagambye Mukama waffe wa kisa singa obeera otegedde ensobi zo, singa obeera otegedde ebibonoobono byo kubanga wali abadde atugamba nti singa mulemerayo mu nsobi zammwe ne mutambulira ku bintu by'abajjajja bammwe bye baali bakola, ngenda kubasindikira omuliro gubookye, siribasonyiwa era ndibonereza n'abaana b'abaana bammwe. Kyokka ate wano atugambye amiina nti naye oyo bwe yamala okuwaayo saddaaka. Nabagambye saddaaka kwe kukola ebikolwa ebyekisa, saddaaka kwe kugamba nno kati leero guno omwezi kangende nsuleko wansi, guno omwezi kantambuleko nnamage, banne kangendeko mu malwaliro, mpe kugamba nyambeko abo bannange abali mu malwaliro abatalinamu asirizi. Eyo ye saddaaka. Amiina abooluganda. Atugambye nti singa onaagikola singa okola saddaaka emu olw'ebibi byo ng'ogikoze eva ku ntobo ya mutima gwo. Amiina. Olw'ebibi byo emirembe gyonna amiina abeera agenda kusonyiwa. Awo obeera ovuddeko ekibi kiri. Oba mukitegeera bulungi abooluganda. Obeera ovuddeko ekibi kubanga obeera wategeera ensobi yo ne weenenya. Nabagambye nga mu Danyeri osobola ogenda n'osoma mu Danyeri. Amiina. Kubanga Danyeri bwe yalaba nti ate Yuda akoze kino, ate amaze okulya Mukama waffe Yesu Kristo olukwe,
kugamba nga tewakyali kyakuzaako. Munnange Daniel ng'atandika kukola ki? Muneye Mukama tusaasire ng'atandika kusiiba nga yeesiba enkukutu ng'akola ki? Zezo saddaaka z'agamba. Amiina. Era yawulira essala ya Daniel n'atusonyiwa. Kati wabanga atusonyiwa, so gwe nno w'oluganda abadde ali eyo ng'okyali mu mbeera za Yuda. Amiina, ebintu by'ensi bikwemazaamu, ebimasamasa bikwemazaamu, oba oli mu luminati, oba gwe abadde afuuwa emmindi, oba gwe abadde abba ssente z'omu bbanka, oba obadde obba mu gavumenti, oba obadde obba luddawa, ke kaseera amaaso gatunuulize Mukama mukoowole musabe ekisa kye ajja kusonyiwa. Amiina, abooluganda ajja kusonyiwa kubanga wakisa. Atugambye nti singa okola saddaaka ng'okijja ku ntobo ya mutima gwo ajja kunaazaako ebibi byonna. Olugoye lwo olubadde lwaddugala ate ajja kuddamu alufuule lweru. Amiina, abooluganda. So toddeyo n'ogamba maama nze nga ntemudde nnyo abantu, buli we ngenda okubba abantu bensanga mu nnyumba bonna ndeka mbatemudde, nze nampunya na musaayi. Kati gwe gwennyini gwasinga okwagala. Gwagamba ye bannange nze nga nzigyemu nnyo embuto, nzigyemu embuto 10. Gwe gwasinga okwagala gwe. Amiina. Gwafuuyidde banne emmindi banneyiba bonna obamazeewo obafuuyire emmindi bagwe ku accident, obafuuyire emmindi baavuwale. Gwe gwasinga okwagala era gwe gweyajjirira. Gwe ensonga lwaki yakomererwa ku musaalaba. Amiina, abooluganda. Katusembeyo ne Zabbuli 115 olunyiriri lwa 13 lugamba nti aliwo omukisa abo abatya Mukama, abato era n'abakulu. Buli w'otya Mukama n'otambulira mu kutya Mukama, ekyokulabirako Yubu musajja wattu yatambulira mu Mukama, newe yafuna okusoomoozebwa kutya, newe yafuna embeera kwegamba Yubu ayina embeera gye yafuna ng'embeera eriyo bannange, nga newe oba kyoterebuka n'ogamba asyaka ne Mukama taliiyo. Amiina. Ne Yubu yali mutuukirivu. Yubu teyayonoonekako. Amiina. So atugambye mu kyawandiikibwa kintu oyo yenna akola byenjagala, atambulira mu makubo gange, nange sirimulekerera era sirimulekerera yadi n'akatikitiki n'akamu. Aliba wa mukisa mu baana be, aliba wa mukisa mu kigama, mu buli wantu wonna singa oba otambulira mu kabanna. Tukkirize bakristo baganda bange, tukwate amateeka ago, tukole Mukama by'ayagala. Naffe bannange tubeere abantu abalungi eri mu maaso ga Mukama. Amiina, Omukama abankuumire. Nenga nziramu okubajjukiza abooluganda, tuyina YouTube channel eyitibwa Jesus is Our Savior Platform TV. Eyo tuyinayo emmere eya buli kika. Ate munnange gwe n'omukristo ng'oleyo ng'olina ekibuuzo ky'oyagala okutubuuza, abasomesa weebali babeera bajja kwanukula mu kibuuzo kyekyo ky'obeera obuuziza era okinnyonnyoke bulungi nnyo. Tuyina Facebook page era nayo eri mu linnya lyerimu Jesus is Our Savior Platform TV. Naye era tuteekayo ekigambo wa Katonda, tuteekayo emmere ey'omwoyo. Ate munnange nga si weewokka wabula ne ku TikTok nawo tuyinayo akawunti era amanya erimu Jesus is Our Savior Platform TV. Eyo nno buli lunaku buli kadde nayo wabeerayo ate emmere ey'omwoyo. Ate nga buli ssaawa 3 ez'ekawungeezi tubeerayo ne live era nga twebuulira ku Maama Maria, nga twebuulira ku mmere ey'omwoyo, kugamba nga twebuulira ku bya mwoyo byokka. So gwe wenna ayagala okukula mu mwoyo, ayagala okwongera okumanya Bayibuli, ayagala okwongera kugamba okumanya obwakabaka bwa Katonda kyeki, ye era omuntu oyinza kwekuumiramu otya obwakabaka bwa Katonda. Tugobeere ku mikutu gyaffe egyo, ate nga tulina ne WhatsApp group naye era eyitibwa Jesus is Our Savior Platform TV. Nawe era osobola okujja n'otweyungako, ffe abasomesa weetuli. Amiina, abooluganda. Omukama abankuumire. Nsigadde nze musomesa Nabakooza Sylvia Buyinza okuva wano mu Jesus is Our Savior Platform TV. Bye bye. Mu linnya lya Paati n'erya Mwana n'erya Mwoyo Omutuukirivu. Amiina. Omukama abampiire kyonna kye musinga okwagala.